ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Mukama waffe yeebazibwe Bwana Samike n'abalala abanampuliriza. Nate era nyongedde okuweereza ka audio kano nakakoze eggulo lwakuba nti data yansazeeko, naye nga Katonda bw'ali ow'ekisa nsobodde okufuna era ngenda kwongera okuweereza ka audio kuba kaadi tekakoma kwako kokka, kabadde kaggwayo era ngenda kakuweereza. So kano kakoleddwa ku ssaawa 10:55 ez'akawungeezi nnaku z'omwezi 12 January 2026. Era nenyongera mu maaso ne nkugamba nti ndiwo ku lw'amazima n'obwenkanya, era n'ebigambo bino byonna bye ngenda okwatula mbinnyika mu musaayi gwa Yesu Kristo bibeere nga bikuumiddwa, era n'Omwoyo Omutukuvu abigolokokereko asobole okubiwambaatira kuba ye mubeezi waffe, era na buli anaawulira ekigambo kino asobole okukwatibwako omukono gwa Katonda alokolebwe ave mu kubula n'okugoberera Sitaani, era ave mu kunoonya amaanyi, ave mu kunoonya obugagga, ave mu kunoonya obuyinza, kubanga bya kiseera era bigenda kuggwaawo. Naye ne Katonda alina omukisa gw'agaba era gwe gusobola okufuula ow'amaanyi, ow'obuyinza era omugagga. So tuyaayaanire okwagala Katonda okusinga okuyaayaanira Sitaani, kubanga Sitaani byagenda okuwa enkya bigenda kusaanawo, ate naawe ogenderemu. Kale tugenda kulaba nti buli kigambo ky'oyogera kirina ensibuko era kikola amakulu mu nsi ey'omwoyo. Nakolako vidiyo naye yali alabyeko topic ekwatagana n'ekigambo, olwaliro kyawukanyeemu. Kati buno obubaka obukwatagana ku kigambo buli diipa mu nsi ey'omwoyo. Kale buli kigambo ky'oyogera kyegendereze. Ekigambo kyonna ky'oyogera kikufuukira, kifuuka eri omwoyo gwo mu nsi ey'omwoyo. Bw'oba okwata ebyawandiikibwa ofuuka kitundu kw'ebyo ebyawandiikibwa, era n'ebyo ebyawandiikibwa bifuuka ggwe kubanga obyogedde. Buli ky'oyogera obeeranga asize ensigo era omala n'ogikungula. Bw'oba obadde oyita omusaayi gwa Yesu ofuuka ekitundu ku musaayi gwa Yesu. Bw'oba owemula, kasooke tumale, bw'oba oyita omusaayi gwa Yesu ofuuka ekitundu ku musaayi gwa Yesu. Bw'oba oyita Omwoyo Omutukuvu ofuuka ekitundu ku Mwoyo Omutukuvu. Bw'oba oyita amaanyi ga Katonda ofuuka kitundu ku maanyi ga Katonda. Bw'oba oyita bamalayika ofuuka kitundu ku bamalayika. Bw'oba oyita omusaayi gwa Yesu ye ntandikwa kwe tugendedde. Naye ate eri omubi nga ali mu nsi naye nga takimanyi, oba ne bw'oba okimanyi naye nga wagaana okwatula obulokozi, bw'oba owemula mu nsi y'omwoyo, ekyo ky'ofuuka. Era ekigambo ky'owemula kibeerayo nga kituumiddwa gwe kakyogera. Bw'oba oyomba mu nsi y'omwoyo, ekyo ky'ofuuka. Bw'oba mubbi, ekyo ky'obeera mu nsi y'omwoyo era kibeerayo ng'ekyo ky'oli. Katulabe ekyokulabirako. Bw'oba nga oyagala okuwemula, omuzimu ogwakuleetera okuyiga okuwemula bwe gukujjira bwe gujjirwa gunne waagwo ne gukulaba nga gugamba guno ogwakuleetera okuyiga okuwemula nti ono y'ani, nti oyo ye amata, ono ye emma, ono ye mbwa, ono ye muzimu, ono ye nnyoko, ono ye, okusinziira ku bigambo gwe bye wettanira okwogera ebibi. Igwe by'oyagala okwogera gwe muntu gwe ampuliriza olwaleero. Ate era ne mu balokole b'abaana ba Katonda mulimu aboogera ebigambo ebitalina kwogerwa. Naye nga tuvudde ku kwogera, buli kigambo ky'oyogera kiina ekirowoozo ekikituusa gy'oli.
naye buli kirowoozo kiyina influencing spirit esobola okuactivatinga ekirowoozo ekyo okufuuka ekigambo ky'oyogera oba ekirowoozo ekyo okufuuka ekikolwa ky'okola. So buli kirowoozo ekikufulumamu kaba kabonero nti emabega w'ekirowoozo ekyo waliyo omuzimu oba waliyo a good spirit. Oba buli kirowoozo ekikufulumamu n'okyogera nga kigambo kibi kaba kabonero nti emabega w'ebirowoozo byo waliwo bad spirit ekutaddemu endowoozo enkyamu. Ensi y'omwoyo ekuteekako influence then n'olyoka ofuuka physical okusinziira ku influence eyitidde mu mind yo. Era mwegendereze, waliwo abagamba nze ndi wa kabi, nze seepankibwako, nze namira pini, oyo aba akulaga nti mumalirivu ekisusse, tinze tebamanyiira. Omuzimu oba diamond ekiwulira egamba bwe bageze ekutuukeko egamba gwe owakabi. So kyovola buli wobeera obeera weeyita nze ndi wakabi, ne woba otamidde obeera weeyita ndi wakabi, kubanga omuzimu gukuliko gubeera kukikujjukiza. Naye mwanattu obeera tosaanidde na kukiyitibwa wabula gukikulambako, so gukikulemezaako, kubanga missoni yaagwo kukulemezaako ekyo ekibi kye weeyita mpaka lwofa ogende wa sitaani. Katonda abeere ng'anakuwala. Era omuzimu bwe gujja ne gukulaba gugamba gwe bateepankirako, gwe eyamira pini, gwe batamanyiira. Era omuntu alina format eyo ey'okweyita nti tebamumanyiira era taba na mikwano, eyo gw'osanga ng'abeera awo nga n'abantu bamutya bwe bamulaba, yeeteekako entiisa kyokka nga teyandibaddewo. Kati bw'otalokoka kunaaba mu musaayi ogwa Yesu Kristo era bikusigalako bw'oba ofudde, naye byonna bikusigalako kubanga okoze obugayaavu oba ofiiridde mu butamanya. Kivula Bayibuli egamba abantu bange babula olw'okubula okumanya, naye olwaleero nzikiriza nti togenda kubula kubanga ofunye okutegeezebwa n'okumanya. Wabula bw'olokoka byonna bikunaazibwako olw'omusaayi gwa Yesu oguliwo ng'omutango ogutunaaza ne gutuggyako ebibi byaffe byonna by'obadde weeyita bivaawo. Kati bw'olokoka n'omala n'ofa nga ogudde, bw'olokoka n'ofa nga wagwa, ebyo bye wali wasiimulwako bikomawo ate bidda n'ebirala bingi. Naye bw'olokoka n'ofa n'oba ng'osigadde onyweredde mu linnya lya Yesu, ng'osigadde oli mwesigwa, bino byonna tebirabikira ku mmeeme eyo kobere ng'obadde mwonoonyi asooka. Akantu ako njagadde twongere okukayisaamu era tukagatte ku chapter yaffe eri gye nasoose okubawa. Oba mukitegedde? Mukama bawa omukisa nga muwuliriza obugambo obwo, kubanga era nkyabaweereza. Nkyali omuweereza wa Mukama Muwanguzi Jacob, omusajja yasalawo babuulira amazima. Ye siri mutuukirivu, naye ku lw'obuvunaanyizibwa Katonda bwe yampa, nyambadde amaanyi ag'omusaayi gwa Yesu okulaba nti mbatuusako ebigambo eby'obutuukirivu, ate nange Katonda ayongere okunzijjako ekibi ekyajjanga kinnondoola ne kinnemesa okubatuusaako ebigambo ebiramu eby'obwakabaka obw'omu ggulu. Wabula ffenna tusabireganenga naye tetusaliragananga musango, kuba ffenna tetulina buyinza busaliragana musango, wabula tulina obusobozi obw'okusabiragananga kubanga ffenna mu nnyumba ya Mukama tuli omuntu omu. Mukama abawa omukisa mwenna abasobodde okumpuliriza, era mbasabira omwoyo w'amagezi n'okumanya n'okutegeera, abawa okuyaayaana mufuukire ddala abaana ba Katonda abataliiko bbanja. Mwenyiike mu musaayi gwa Yesu mujja kununulibwa mu maanyi mangi ag'omukono gwa Katonda, n'ekitangaala kye kijja kubabeerako emirembe n'emirembe. Amiina. Emirembe gibeere nammwe. Amiina. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe
wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Abooluganda bampuliriza nateera nsanyuse nnyo okubanga Samike ampadde akakisa okubanga njogerako nammwe. Simanyi naye buli omu weka kusangidde kano ka audio nsaba kakole bulungi nateera obubaka obukalimu busobola okwongera okunyweza ggwe eyalokoka eyakkiriza omwoyo omutukuvu okubanga akulungamya n'omusaayi gwa Yesu okunaaza n'obuyinza bwa Katonda okubanga butambula naawe buli wonna w'oli. Ate gwe atanaba kutegeera mazima zibuka amaaso oyambala amaanyi okkirize nti Yesu Kristo ye mulokozi wo ojja kufuna obuwanguzi era ojja kutereera. Kakati tweyongerayo wabula nga tunabagenda wala balamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nateera nti ali omuweereza wa Mukama muwanguzi Jacob omusajja aliwo ku lw'amazima n'obwenkanya n'obutuukirivu. Nateera nyambadde amaanyi ag'omusaayi gwa Yesu Kristo amu n'obuyinza bwa Katonda okuyita mu mukono gwe oguwanirira abantu abamwagala wa Bayibuli egamba ayagala abamwagala. Ate era n'okuwa mubatiro omwoyo omutukuvu n'okuyambibwanga bamalayika ba Mukama okusobola okutuukiriza obuweereza obw'eggulu n'eri abantu abali mu nsi. Mu kaseera kano nsaba tugende mu maaso ne ka part 3 akakwatagana n'okumanya amazima. Kakati olwaliro kano nakakoze ennaku z'omwezi zaabadde 12 January 2026 nga sawa ziri 11:09. Kakati tubadde tujjukidde ku wali bye twogera nti bitufuukira ekyambika oba bitufuukira obulamu mu nsi y'omwoyo. Kakati waliwo kapaati kano akagenderako awo nti bidayimooni nga bisinziira ku bye wali weeyita nga bikutulugunya bisinziira ku bye wali weeyita ne bitandikira okwo okutulugunya era bibeera bikutulugunya nga bwe bisanyuka kubanga weeyitanga nti nze sepankibwako kati nga bikulaga nti byo bikusinga okwepanka nga bikutulugunya nga bikusekerera nga ate tebikuwummuza. Ebyo bidayimooni mu kaseera ako woba ofudde nkagatta ku bali abafudde nga baganya okwatula n'okwenaaza musaayi gwa Yesu gubajjeko ebyo bibadde bambadde ebibi. So bidayimooni bikutulugunya nga bikusekerera kubanga biba bikulaga nti gwe wali weeyita yeepanka nti wali teweepankirwako kati ate eri mu nsi gy'obisanze biba bikusinga okulaga nti byo bikusinga obuteepankirwako, biba bikulaga nti gwe tolina ky'oli tomanyi na kwepanka. So buli kye weeyita kwe bisinziira okwo ne biryoka bikuba zikombine ez'okutulugunya. Naye bw'oba olokose ate gwe tobeera bw'otyo. So bw'olokoka n'ofiira mu Yesu Kristo awamu n'omusaayi gwa Yesu ne gukufuba okunaaza oba n'ofuba ogunaaba ofuna immunity obutayingira mu kubonaabona n'obutasigalako kigambo kibi n'ekikolwa ekibi kyonna. Omusaayi gwa Yesu gubeerawo ne gukikunaaza era n'omukono gwa Katonda ne gukukkiriza obeere ng'otukuziddwa. So omusaayi gwa Yesu
omusaayi gwa Yesu, emizimu, emmandwa, ebitambo, amajiini, baddayimooni ne sitaani ne ba ejenti ba sitaani omuli ne baluminati n'obwo bu aliyeni obutuula mu bwengula, ebyo byonna ebiri mu nsi y'ekizikiza bimanyi Yesu Kristo n'omusaayi gwe, era bimanyi Katonda. Bimanyi nti Yesu Kristo ye mwana wa Katonda omulamu, era bimanyi omusaayi gwe nti gw'amaanyi, era biguyita omusaayi gw'obuvunaanyizibwa oyo omwana wa Katonda, nti lwakuba nti nnyini gwo mutukuvu era mwana wa Katonda. Omuntu aguyita emizimu gigamba, omuntu ono wa buvunaanyizibwa mutukuvu kubanga ayise omusaayi gw'oyo omutukuvu omwana wa Katonda. Bw'oyita Katonda omuyinza w'ebintu byonna, ng'emizimu gigamba nti omuntu ono ayita Katonda. Bw'oyita bamalayika nga bwe kiri mu Zabbuli 91 n'olunyiriri olw'11 nsonyiwe mu katono, nti alikulagirizaako bamalayika be balikuwambaatira, tebaliganya kigere kyo okwesitala wadde ku jjinja. Nga emizimu gikuyita malayika kubanga oyise bamalayika obeera ofaananye ekyoyise. Bw'oyogera ekyawandiikibwa nga ogiwadde omulimu, ekyawandiikibwa bw'okikwotinga obukwotinzi, kati okugeza n'ogamba nti Zabbuli 91 olunyiriri olusooka mpaka ku lw'omusanvu n'okomaawo, ng'emizimu gyo giddayo nga ginoonya ekyawandiikibwa ekyo ky'oyatudde kitegeeza ki. Ekyawandiikibwa kikuba emizimu oba kigirekawo, so gigenda ne ginoonya ekyawandiikibwa ekyo kyekyogera ne kyekitegeeza, olumala ne gigamba asobola oba tasobola. Wabula ate bw'oyogera ekyawandiikibwa nga ogiwadde tasiki ey'okunoonya kyekitegeeza oba kyekyogera, osobola okukyogera. Kati bw'oyogera ekyawandiikibwa ekyo, awo nga gikuwakanya oba gikkaanya naawe, kisinziira ku magnitude of force eri mu kyawandiikibwa ky'oyogedde. Ebyawandiikibwa ebiriko nti bw'atyo bw'ayogera Mukama, ebyo tebitunula nawo bidduka. Naye ekyawandiikibwa ekikuwa narration nti we lwakya ku makya mu matulutulu, awo bibeerawo, tebisobola kuddukawo. Naye magnitude ey'ekyawandiikibwa ekyo ky'okwotinze mwe mufubutuka power ekuba emizimu oba egibeezaawo. Jjukira ebyawandiikibwa ebimu bibeera mboozi, ebirala ebeera narration, ebirala ebeera statement given by God nti bw'atyo bw'ayogera Mukama. Obanga ebizimu ebyo byama bigimanyi, so gwe omulokola mpuliriza weenyweze ate oyambala amaanyi. So mukozese ebyawandiikibwa nga mubikwatira ddala. Kati okugeza emizimu osobola gikwotingira nga Zabbuli 35 olunyiriri olusooka mpaka ku lwokuna, nga Zabbuli 23 olunyiriri olusooka nti Mukama ye musumba wange, kubanga omuzimu gwo guba gwalemwa okumufuula musumba waagwo, era guba gujja kukutya kubanga oyambadde ekyo ekyawandiikibwa mu nsi y'omwoyo, nga Isaaya 5:17. So emizimu tegijja kuwakanya kubanga ekyawandiikibwa ekyo kigigaana okuwakana naawe. So mwenyweze mutegeere ebyokukozesa ebyawandiikibwa mubikozese bulungi balokole abampuliriza. Nammwe abatanaba mutegeere amaanyi tegali mu kuloga, obulogo bumala ne bufuluka, naye ekigambo kya Katonda kibira emirembe n'emirembe ate kiramu. Ate bw'olanga kati bw'oyatula ekyawandiikibwa okugeza nti Zabbuli 35 olunyiriri olusooka mpaka ku lwokuna, mu nsi y'omwoyo gw'obeera ofuuse mulanzi, obeera okiranze eri amatu agawulira n'olulimi olunaasobola okuddamu lweteekateeka, so gw'obeera olanze. Naye bw'oyatula n'ogamba Zabbuli 35 olunyiriri olusooka mpaka ku lwokuna nti yimuka ayi Mukama wakana n'abo abawakana nange, kati ate gwe obeera ofuuse ekigambo ekitukuvu, obeera osuumuse ku leve y'okubeera omulanzi nga ofuuse ow'ekigambo ekyo ky'oyatudde ekitukuvu, era kibeera ku ggwe, era kigamba ono yeeyanjatula mu nsi y'omwoyo naggaye buli kimu kiba kiramu. Ate bw'olanga, so kyekiri kye mbagambye kino kiradde ntegeeza okulanga kwe kwogera ekyawandiikibwa nga tokyatudde kukimalayo. Ekitabo n'olunyiriri n'omala n'okyogera, bwe kiba nga ekyawandiikibwa
kigigoba emizimu gigenda era gigamba oyo atusinga obutuukirivu n'amaanyi kubanga ekigambo ky'obikubisiza bikigobye ne bigenda. Bw'ogigobera mu kyawandiikibwa gigamba omutuukirivu angobye, olwo nga gikola statement okugiroopewa sitaani. Kati sitaani ng'agibuuza mutuukirivu ki? Kubanga omutuukirivu ye sitaani amanyi ye Kristo Yesu era ye Katonda. So kati abasigadde abantu ye sitaani amanyi asobola obbawangula. Kyovulaba omuzimu bwe gugamba nti omutuukirivu kubanga oyogera ebigambo ebituukirivu. Kati jjo gigamba omutuukirivu angobye. Kati awo sitaani ng'alyoka akuŋŋaanya amagye amalala nga gagoberera guno omuzimu ogukulemereddwa nga bajja baddamu bakugezesa. So akusindikira amagye ag'omwoyo n'ag'omu mubiri okuyita mu balogo ba agenti n'abantu abakwetoolodde ewaka. So ebyo nabo bwe bitegedde yambala amaanyi osobole okuwona okuggibwawo ng'eyalemererwa okwagala Katonda. Mukama abawa omukisa. Sigadde ndi omuweereza wa Mukama Muwanguzi Jacob. N'ebigambo bye njatudde mbinnyika mu musaayi gwa Yesu Kristo bibeere biramu eri amatwi agabibulira ffenna tusobole okugenda mu ggulu. Mukama abawa omukisa. Amiina. Emirembe gibeere nammwe. Amiina. Amiina. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.